Mikwano gyange nate abalungi muli mutya mugamba ki olunaku lwa Sande sawa ziba busanvu ez'emisana tuba tuze ne program Olugendo lw'Omukwano nga bulijjo tukyaza abantu ab'enjawulo b'omanyi batubulira ku bulamu bwabwe biki bye bayiseemu babutambuza batya challenges ki byonna ne tubeera nga tubamanya saako ne mu nsonga z'omukwano babutambuza batya bafumbo si bafumbo biki ebigenda mu maaso mu field eyo. Leero mikwano tulina omugenyi gwe tuli naye omwami ono abasinga obungi kummwe mumumanyi simanyi bwe wali abatamumanyi ye Selector Williams ndowooza erinnya kale abatamumanyi ku maaso at least erinnya muliwulira. Omwami oyo akwasaganya ebintu bya media consultant ebintu bya music ng'oli eyo wawulira music osobola okumunoonya yonna gyali agenda kubanga leero atuwa ku magezi mu kintu kino nga tuwulira ku bulamu bwe abutambuza atya ebyomukwano mufumbo si mufumbo alina ku baana byonna ebimukwatako generally mu bulamu bwe agenda kuba nga abitubuulira saako n'engeri gy'akikozemu okuba nti naffe essaawa zino tuli wano naye tumwegomba atuwa ku magezi wano nawali mutereevu katoyanjulye ate tutandikira awo tubanye tusanyusa okulaba nange okubasanga bali bensanze abalaba oba gwaliwo obasanze nabo ne bakusanga nsanyusa nnyo nange okubeera wano era n'abalabi ba PBS mbalamusizanya. ndowooza mumutegedde ababadde bamuwulira obuwulizi ndowooza leero ofunye ku mukisa okuba nti naawe omwerabirako n'amaaso go gennyini awo nno wennyini wetugenda okuba nga tutandikira tumanye ate emboozi yeyo yali etya eri etya oba eriba etya byonna tugenda kuba nga tubimanya. Kakati sebo oli mu program Olugendo lw'Omukwano omwerezaawo ndi Nambiristera mu programu eno twagala omulabi wo oba omulabi waffe omubuulireko ku ngeri gy'otambuzaamu obulamu bw'okusooka mwami Selector Williams tukumanyi nga Selector Williams naye amannya g'amatuufu yeggwanya nze Williams Mukisa Serwadda ow'Empologoma okuva e Kafumu Mawokota musajja muganda oba muganda ennyindo eno yembonyaabonya buli bwalaba omuntu bw'alaba ennyindo yaba alowooza birala otugwamu gwe mulina omuze gw'okutugwamu fe abaganda. Okay. Ate ebyonoloza byakunnyonnyola era tusobola okubeera ffena ne twogera Oluganda dakiika 3 nze nga nkukutte nti gwe togweno waffe. Ensonga zo tuzireke kuba tezijja kuggwa leero. Kakati mwami Selector tubulire ozaalibwa otugambiwa Kafumu Mawokota Mpigi District. Omwami n'omukyala abazadde baffe bonna bagenzi omugenzi omukyala Mada Nanyonga n'omwami omugenzi Lawrence Musanje. Bonna Katonda yabatujjako. Okay. Katubulire family ewaka mwazalibwa ewaffe ewaka ddala taata waffe yazaala abaana 17. wali wakume 17 nze nsemberayo ddala gwe muto kitegeeza bala bonna emyaka gibonyaabonya bali naawe era gijjirira okubonyaabonya emyaka gigenze n'olw'ensonga eyo 17 tulinako muganda waffe omulenzi yafa n'omuwala yafa abasigadde 15 wetuli. Ekitiibwa kya Mukama. Amiina. Oli abazaali 17 n'atuuka essaawa ng'alabako omu babiri. Naye muba mukyaliwo ekyo kirungi. Tubuliremu otandika okusoma. Otandikidde ku ssomero ki? Ssomero natutandikirawo ku Moland Po. Mumuyinza okuba ennaku zino mulabawo babi baati. Moland Po ekibuye. Ng'eri ovuddeyo omukyalo? Ate baba nti gye bakuzaala ate ne maama ogi akuzaalira. Bantu abamu tulina chance. Kati ensibuko yoga nti gye batuziika Kafumu Mawokota. Okozemu. Ewamwe wennyini gy'ozaalibwa. We banzaalira Kibuye. Kampala City wakati naye ng'ate sigamba nti banzaalira awo mboba taata wange mbungoba ayinawo yazimba ebintu byakupangisa bwe bityo. Mizigo gye Kampala. So we banzaalira awo ne mama wange n'ensomera ku Moland Po kindergarten wansi awo wonna middle baby ne top class. Moland Po ennaku zino ndowooza yavaawo Uncle Paul n'abalala bwe navaawo mama waffe bw'amala okufa ne ngenda ate mukyala Eggombe wajjajja omukyala kinene nnyo nyinza okuba nali ngenze mu P1 ekinene nnyo kubanga yali asuubula Dubai
ebiseera bye waliwo ebiseera by'amagendo ate ne mmanya ddi naye ng'ebiseera ebyo kasita bagamba nti magendo babanga batambuza ebintu ebyenjawulo nga babijja eno mu Uganda bitwala eri n'ebirala bijja eri bireeta eno ebimu byabanga tebikkirizibwa okusinziira mu myaka egyo tebulaba bagayitanga magendo era nga babakwata oluusi so byamusumbuwanga nnyo naye bwe yamalira eventually n'afa nengende Buyinja Butoole eGomba Buyinja Butoole primary school somero ly'Abakatuliki nnyo muzeeyi waffe nze nate nali wa mukyala mulala saali wa mukyala wa munju kweganga bizibu nnyo naye ekyanyamba muzeeyi nankimayo eno bwe tuba tusigadde eno ekibuye nantwala ewa jjajja omukyala eGomba nentandika okusoma Buyinja Butoole primary school Buyinja Butoole primary school nenvaawo ate mu P5 naye nfuna omukisa waliwo abasista babayita Dominican Sisters mu Roman Catholic Church ne bantwala ku ssomero bayita Our Lady of Lourdes Bukuumi mwe muyinza bwati mumanyi nayo we nagenda first term ya primary 6 nagisomera ku St Kizito primary school eri Kakumira awo naye ne ngenda e Bukuumi ku Our Lady of Lourdes yamaliriza primary then ate secondary neyimalira St John Bosco Seminary Hoima bwe navaayo nenkolayo certificate nga sinakola kugenda mu mass communication nenkola certificate ya music ka YMC awo bwe namaliriza nendyoka ngenda bwe namaliriza nendyoka ngenda mu bino ebya music dance and drama ebisigadde ngenze mbyongererako kubanga bw'omala okusoma ebintu bino ebya media less mass communication oba journalism kati waliwo practical ebintu ebyetaagisa byolina okuyiga enaku zino online okubogera no subscribing osobola okusoma courses nyingi nnyo kati mwensomedde ebirala human resource management mwensomedde media consultancy music journalism bigenze bijja buzi so mufunzo ye Williams Mukisa Serwadda Selector Williams Mikwano ndowooza omuntu wammwe gwe tuli naye olwaleero mumulabye oba mumuwulira ye Selector Williams ewadde okimanyi nti nno byonna ndowooza obiwulira sijja kuba nga mbimuddiramu katugende mu maaso tumanyi kakati nga tonnaba kumaliriza kusoma tubuulireko especially mu secondary level walinga okola ki ekyasinga okumanyisa ennyo mu ssomero mu secondary ekyesinga okwewuunyisa saali watutumu ekisookera ddala nti nayina ensonyi nayina ensonyi nga n'ebintu ebiyinza okuba nti nali mbisobola nali nti obigezaako for example music yabanga mungi nnyo mu masomero ga bakatuliki naye ng'okuvaamu mu baana bonna abamanyi kuba ku ssomero for example mu primary kwawaledde nga abaana bonna bamanyi ebikwata ku music kati nga bagamba nti ono aveeyo akulembera oluyimba traditional folk song nga kizibu nnyo okwevaamu kubanga abaana bonna babanga bakola ki bamanyi ekyo nekinsumbwa naye mu secondary nalinga nnyo omuntu asobola okuwa idea ku music bino ebya houses kabaleega mwanga webityo nenga participating kati nga abaana bo bakikola ate nda bakikoze eki wenagezaako okiyingiriramu nga kinkooya ate nesiba obuli bamanya nyimbe folk songs nga ndaba binkooya ekirala n'omupiira nali sigumanyi kubanga byewandirowoozezza nti omuntu byandikoze mpiira sigumanyi misinde nalina kitono nnyo nga bwe gambye nti bw'obeera mu bantu abali talented ennyo naye nateekangayo omwoyo sikira omukyalo omu sister Lucy yagamba nti omwana ono alina alto omulungi kati nze nina alto omulungi omanyi okuyimba kiwalazima naye nga yasobola okugamba omwana ono nantwala okuyiga ennanga nga byenkuba nze nkubamu ebyangu naye ate ye nga yawuliraga naye ono omuntu ajja kusobola okukuba ki so saali nnyo muntu watutumu ku ssomero era n'okufunako nafunanga prefect era nga mbeera mu prefect manya litaje religious prefect obuli awo naye nga biri ebiri aggressive nedda ojoininze Makerere University obulamu obusanga otya obulamu ebiseera ebisinga obw'essomero wabamu amaala agasooka buli level kudda ekisookera ddala bw'oyingira mu P4 waliwo abaana abatuukanga mu P4 owuliranga gw'osoosa okusoma P4 okuyingira mu secondary era olabanga ne Makerere of course obulamu bwalinga
obupya naye otuuka n'obumanyira kubanga ebiseera ebisinga nze okusoma okumu okwawaggulu ngenze nkuddamu nga ntuuse eno ebimu nga maalo si mangi nnyo naye waliwo abantu abasoma emakerere ebiseera biri nga kaadi y'emakerere okugiraga olaza omuntu nti ndi makerere ng'ekauntinga naye of course nze university yambeererako y'amaalo mangi naye nga kabeeramu kali waliwo ebimu byolaba ebipya nga bwolaba nti twatuuka mu senior 1 ng'obadde omanyiridde maadamu wammwe engeri gy'abannyonnyola ebintu mu primary oba mu master ogenda okutuuka eno ng'ebintu byeboogera manya civics physics chemistry nga bipya kati amaalo ago gayinza okuba gantuukakokko naye nga si mangi nnyo nembisoma ne bitansumbuwa for example nyina ne course endala gye nakola systems engineering ya computer eyo yampa obuzibu olw'ensonga ti okusoma ng'omaze okukula oba tokyali ambitious era abaana bonna abandaba nandibasabye osome ng'okyalina obudde kubanga systems engineering mu computer abaana abamu babanga basoma A+ manya web designing nga ndaba okudda mu buntu obwo XML HTML nga binko nze nga already nebyenjagala mbimanyi kyokka bwe ntuuse eno gye ntuuse ngenda ndaba nga ate A+ Cisco systems analysis mbyetaaga naye wali nabignoringa kuba nze nali ndowooza nti ku computer neetaagako information technology yekka. Yeah. Okay, kati ngeyo tuvuddeyo obadde mu media era nga abasinga mwe tusinza okumanyira mu musical producing music watandika otya ekintu kino ekya media wakyegomba otya okulaba nti mu byonna olina kubeera mu media? Media eviira ddala ndowooza ku ssomero twayinanga ebiseera ebyokujja okutunuulira wiiki bwetambudde ku ssomero kati ng'omuntu ajja presentinga wiiki etambudde etya awo neyafunira omukisa okubyogerako ekirala presentations bwe zaggwanga eza music byena nga bwabadde ngati ate nze nga nsobola okunnyonnyola nga saparticipate nze naye nga sister ayagala nnyo abaana kwayange etudde yonna mbannyonnyole gundi wayingire bubi ku stage sister nga bimunyumira nnyo ng'ovudde ku ekyo waaliwo already bagiyitanga voice of toro oba ekyaliyo voice of toro olwokuba twalinga nnyo eyo hoima kakumiro masindi yatuukanga mangu abantu be nnawuliranga baliko nga mpulira bye bakola mbisobola naye ndabika nali sibisobola that time interest nengipiikingira awo bwe nvaayo netanga okubeera ennyini Kampala natanga okuwulira radio stations ez'enjawulo nibizaali zikola before that twafunanga chance okuwuliriza ku gayi bamuyita Rasta Rob yabanga ku gundi ku Ssanyu Edda ng'ajja n'agamba mbumanya ayambadde ekanzu manye ikoze bitya biki Bolanda abo Bamenton Sama ba Emma nga balina ebintu byekola so ku radio nenfuna interest yawo naye nga obwongo bwange buli divided nayagala nnyo okubeera father kati ate bwe nagenda nkula ebyo nembikoowa bwena sikubikowa pasene interest egenda ebula mpolampola kubanga ekyo kintu oba nekivaamu kati music ate nampamba nengenda mu VCL okubakolera nali simanyi nali ngenzeyo ndooza kuyiga nagenda kusaba mulimu nengenda mu VCL yaba Ebons okusaba omulimu mukulu Katendera mpaawo okubeera mu audio studio so kati ebya radio ne bibanga ebigenda nenyingira mu audio studio biseera ebyo ndooza ne Vicky baji bakyaliyo ne Dick nga tannafa nembeera mu audio studio yaabwe era mwenjigira production asookera ddala then ebya radio okubiyingiramu ennyo nabiyingiramu mu 2005 nga buli radio nasaba emirimu ku radio okutandika 2023 nga nsaba emirimu ku radio nze nga mpulira nkisobola nasaba emirimu ku Simba nga bampeera ki teka naawe nensaba emirimu nensaba of course omuntu ono asooka aba mubisi aba awulira akisobola naye bw'otamuwa time tewaliwo yampa ku time actually nengendako olumu nzijukira omwami omu bamuyita Uncle Paul ku impact yoko nagenda mpandiisa ebintu byensobola okukola nga maze obbawuliza okumala ebbanga nengenda nempayo application bambuka ne bagimutwalira mu studio Uncle Paul ennaku zino bakyaliko akola Cathedral Tunes Uncle Paul ne mulinda okumala ebbanga show yaggwa n'akomawo ng'ali mu kuyuza application bwati n'agisuula n'aŋŋamba if there is any job opportunity we normally advertise so for now we don't have n'abusuula bwati wansi saabufaako opapula bwe yasuula nimbivaako nenzira mu production kati katolo bwama ate